byonna byagenze kyankwanzi mwabitegedde n'okusamira okwabaddeyo bulungi nnyo Museveni ng'amaze okuwonga abantu be bonna era butereevu olukuŋŋaana lugenda kukomekkerezebwa amala abatebaddeyo ensimbi nnyingi nnyo zayisiŋŋanyiza mu mikono whereby nti buli member parliament abamuwadde obukadde bw'ensimbi 100 yeeyozeeyozeeko ennaku bwe bamala omuwa obukadde 100 bw'okweyozaayozaako ennaku waliwo endala ze babategetekedde nga bagenda zikozesa mu kuyisa amateeka genda basomerako emabega omwezi oguwedde zino ssente kabadde kasenda baguzi oba kasenda bazaana oluvannyuma olwaleero neno yonna wiiki bagende batandise okuyisa amateeka mu paliamenti amateeka ge galuwa amateeka ge bagenda okuyisa kwe kuli erisookerako ddala bagenda kusookawo essaala baddeko communication from the chair bills be read 5 minutes batekewo etteeka erisooka balita the protection of the sovereignty bill Honorable Minister of Internal Affairs yagenda olisoma a laying of the papers 10 minutes then basooka bayiseewo supplementary expenditure for the 2025-2026 schedule number 5 Honorable Minister Finance Planning and Economic Planning then batekewo request for the parliamentary approval to waive off pay as you earn liability liability for care internally in Uganda. Bazeko report of the Parliament of Uganda delegation to the 5th ordinary session of the 6th legislature of the Pan-African Parliament and other related meetings held in Madrid, South Africa, 16th of July 2020, 6 August 2025. Honorable Okoth Ogong Felix MP Odokoro South. Then Bazeko report of the Parliament of Uganda delegation of the 6th ordinary session of the 6th legislature of the Pan-African Parliament. Bwebito. Nenge teke kulu balita protection of the sovereignty. Mubagenda okwagala kutekesa okuyisa amateeka n'okukwatako presidenti ng'ebakibala boke nnyini bwe bakiteeka mu nkola bweri. Kyekigendera kibabawadde ssente bilioni 10. Naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekiriwa